abasajja balekerawo okulaba abakazi ng'enkoko. Tetuli nkoko, tuli bantu. Nyambadde akantu kange kakoma wakiryoke. Sikugambe jangu koleki nkwateko. Muwoza miniskati omwana omuto ticha gwe yakwatirira naye yamusikiriza. Muli balalu sexual assault olaba baba tebakurepinze naye mu mutwe oba ogenda kufa obusungu. Niwabawo bagamba mbu oyo anoonya mawulire twakinga noonya. Abakyala be bali mu kukola bino ebintu eby'ekisiru. Nze n'ensonga enkuulako nnyo wayakukozi ngimanyi nnyo. Tetuli nsolo, tetuli nkoko mbu olaba enkoko ng'ogirippira. Tuli bantu. Naye oba toyagala muziki wange, n'oba tomanyi nga muyimbi. Bw'owulira ekinkutteko ng'ekyo, ak'obuntu. Tomanyi nsonga lwaki nayogera, tomanyi nsonga lwaki kiri personal. Maybe one day you will know. But for now, just be kind. Muli bulungi? Everyone is okay? Hi. Kat incident eyo, sigenda giwanvuya nnyo. Ngenda egenda kubeera short and precise. One, I was intrigued. Yagala ekyo kifuula very clear. Because video yange abantu abasinga bagikutula mu by'omu mu ndowooza egyasobodde. Naye yalina kyetegeeza ng'oggyeko buli omu kye yagifuula. So, one, for the people abali misled by be bawulira kubanga ebiseera ebisinga ate abantu abalina ebikyamu beeboogere nnyo. So, one, I was intrigued. I've never been raped. Two, ekintu kye nali njogerako kyaliwo omuntu sigenda mu bagamba because ekyo si bwe njagala okihandulinga. Nagenze wa CID, the head of CID, Mr. Magambo, ne twogera ne handinga over omusango ogwo. Bali mu kukola investigations ku muntu oyo. Namukwasiza abantu benyina okukola ki omukwasa. So twakijje mu nsi nakikwasiza amateeka. Nali njagala ensi ekimanye so that omuwala yenna ali eyo. Kubanga bino ebintu bibeerawo buli kanaku. Bwe mba mu mmotoka yange sibagamba nti tebankwata ku nsi. Ndi muntu, ndi muyimbi. Bwe mba nnyimba ku stage, kita abawagizi bange oluusi ku stage. Bwe nfiiringira safe, ne bajja ne tuzina, abakuba ebifaananyi ne babikuba. Of course bankwatako, but bakutteko batya. Siri mwana muto, nina emyaka 32. Okuva ku myaka 14 ndi mu eno industry. Manya abantu ababi, ndabye abantu ababi, bad men, good men. As a young girl who has grown up in the industry, sina kyesinalaba. So bwe nzija nze omuntu atayogera kubanga sitera nenyimuka nenkola video ku kintu ekikwatagana ku sexual in any way. Temuyinza kubanga nkijje mu bbanga kiba kirina ku kyavudde. Waliwo ebintu nga nze ebinkwatako ennyo nga nyina ensonga zange lwaki binkwatako. Omukyala nkwatako nnyo because nange ndi mukyala manyi bye tuyitamu ku mirimu, manyi bye tuyitamu work of place, manyi bye tuyitamu gye tuba tufumbiddwa, manyi bye tuyitamu mu bantu baffe ng'abakyala. So ate mmanyi nti ate tutya nnyo okwogera. Kyova olaba we nayogera kyali kivve nnyo. Mwenna ne mukifuulafula kimwayagala okukola ki. Ekyo kyennyini kitiisa omulala okukola ki okuvaayo. Kikyamu kyemukola. Kati ekintu ekyantuukako nali mu mmotoka yange kankibannyonnyole mu kamwa kange so that mulekeraawo kugattagatta ki ebintu. Nali mu mmotoka nga nze kuyimbira muntu mu lugyalo. Nga we mbagambye bita bafanzi bange ne bankwatako ne tuyimba but appropriately. Kati bwe ngenda okuyimba nze sigala mu mmotoka. Nze nyambala wabulayi ddakiika nga 15 ngenda ku stage. Mbeera n'engoye munda. Nze nkola kuva ku Monday paka ku Monday, day in day out, misana na kiro. So nfunamu time ya wakati wa shows nga neebakamu mu mmotoka. So nali neebase. Nga mmotoka mulimu makeup artist wange Kamara, mulimu n'Amara PA wange. Diriisa nga avudde mu mmotoka tutuuse we tulina okuyingira. It was a private party ya muntu waka ng'alina abantu be yayita. So omuntu oyo ajja ne security y'emabega ng'emuwerekedde zisaamulaba neebase. So mpulira oluggi lwange lw'oggulawo omulundi ki gomu. Nyimuka mulaba ng'ate muwe ekitiibwa. So mubuze omulundi gumu lwaki ogguddeyo mu mmotoka yange nga tukunkonye bikoze n'emmotoka ya mukyala osanga nga ndi bwereere. Ebyaddako awo n'abeera
inappropriate. Omanyi ekintu rape mu mwakitutte wala naye rape ina wetandikira. Tetandikira si buli omuntu atandikira na kuba kamuntu. No, bitandikira kweyo nkwatirira etalina kubeerawo. Inappropriate touches. Okitegeera n'oleeta omukono gwo n'ogunkwatako ku lubuto tolina kunkwatako. Lwaki oli mu mmotoka yange? Nina kukusanga wooli nyimbire wooli. Bw'oyagala ojje tuzinemu kubanga tyawunziza okukola omulimu gwange. Mu mmotoka ndi mu tayimu yange ng'omuntu ey'eddembe. Era n'abajja ku mmotoka okumbuuzaako nabo weebali. Kye bakola bataapinga omuntu ku ttiimu ne bamuzza ebbali. Twagala kubuuza ku ki? Ku Sheebah. Abantu ba ttiimu bakimanyi nze oluusi mbeera mu mmotoka yange neebase. Wiigi yange teriiko ndi mu mmotoka. So gw'ojja buzi oggulawo. Lwaki oggulawo mu mmotoka y'omukyala? And then bwe nkugamba tomala gaggulawo n'olaba attitude yange lwaki teweeyongerayo? Ate gwe n'osigala ng'okola ki? Okyajja ng'okyabeera inappropriate. So nze ate ebyo ebintu binkuulirako ddala waya. Nze noona n'abafanzi bange mu kiseera bali inappropriate. Kunkwatakwatako obutalina kunkwatako. Nyambadde akantu kange kakoma wa kiryoke. Sikugambe jangu okole ki? Nkwateko. No. Gwendekanga bw'okola ki? Bw'ondaba. Omukyala yenna omubiri gwe kiri gy'ali okugukozesa ye kyakola ki? Mubiri gwe. Naye gwe agutunuulira si gugwo. Gwe kikulu mu mutwe kikyo kikontroling kubanga toli nsolo. Tetuli nsolo, tetuli nkoko mbu olaba enkoko ng'ogirippira. Tuli bantu. So, kye nayogerera is kujjukiza basajja nti tuli bantu. Abaana b'abende abakazi bantu. If you can do that to means omuntu buli omu gwamanyi nti sobola okwogera. Tojja kummanyiira otyo. Naye nojja n'okikola ki? Nagamba abaana bameka abatuddeyo abawala abakyala be bali mu kukola bino ebintu eby'ekisiru. Nze n'ensonga enkuulako nnyo waya kukozi ngimanyi nnyo. Abakyala bajja ne boogera nange manye ebibeerawo. Ensonga lwaki nafuluma nkyogereko. Ozze okumbuuzaako lwaki ojja n'omusirikale. Okirabye nnyina obusungu lwaki totambula n'okola ki? N'ogenda. So waba kubanga mu mmotoka eyo kyannuma era kye ndowoozaako everyday tuba kubanga tuli wantu tewali bantu mu mmotoka temuli bantu. Wandikoze eki? Ekyo kye nayogerera. Abasajja balekerawo okulaba abakazi ng'enkoko. Tetuli nkoko. Tuli bantu. Temugobanga abagoba enkoko. Tuli bantu tulina olulimi lwe tusobola okwogera. Jangu nkwane nkugaane. Oba nkukkirize. So, I wasn't raped, but inappropriate touches. Ze ziriidinga ku ki? Rape. So, ekyo mbadde njagala nti clearing. Then abantu mwembi bonna be mbadde mumwogerako mu mawulire. Si beebo. Omuntu omutuufu namututte ne mukwasa. Head of CID nabaddeyo jjo. Nali wa kugendayo I think last weekend. Ne nali mu East nga nkola nesisobola. So nagenzeeyo buli kimu ne tukyandulinga. Then abalala mmwe abadda ku social media ne musekera ebintu nga assaults. Ne mubifunamu mmwe ng'eyo time gye mufunye mbu okukuba amayinja. Noono ye yafunyeyo ekimuluma katumalirize ddala. Abannayuganda nze mbaagala nnyo because ndi munnayuganda sirina wakulaga. Singa nnayinawo nandigenze. Because oluusi musukka. You cause a lot of depression mwenensi. Ate nga teteri caused by strangers. By our own. Leero waliwo promoter nkubidde. Atukubidde management yange. Ng'ayogerera ku ekyo ekintu kyekimu. Tulina omuntu eyatubookinga edda twamaliriza contract munnayuganda. Naye ate ono promoter mu Nigeria. Bakolaganye bonna bakoze shows zaabwe zikoze ki? Omusajja yasasula buli kimu mu Nigeria. Kati last minute kubanga buli kimu kiwedde. Namugamba naye kati Sheebah omanyi sigenda muwa ziri ssente. Kati kyawedde dda. Engeri gye nzija ngenda muwa ziri endala. Omusajja agambye lwaki Abannayuganda temweyagala? Namugamba lwaki muli disrespectful? Ng'aba Nigeria nga te mu Nigeria yayogera. Ng'aba Nigeria bo mubawa ssente zonna zembaze baba basabye. Yes, of course they are bigger. You can say that. Naye nabo baatandikira wa. Banaye baatandikira. Mutandikire mu kuwa abantu bammwe. Bannayuganda tandika okukolagana.
So tutandikire ku ekyo promoter Munnayuganda naye ono Nigeria yamugamba come on respecting omuyimbi ava mu nsi yo ye kimuluma ali mu kugamba naye ono Munnayuganda munno lwaki atuyagala muyisa mu maaso shouldn't you be lifting me up kyekintwala gye ndaga kati njagala mukirowoozeeko let's assume I was raped nenkeera ku makya nenzija ne ŋŋamba kamunange Abannayuganda bannange si bwe kiri bafaani bange n'abatali naye abantu ne bwe tabafaani waliwo ebintu nga tebyetaaga kubafaani tubijjemu obwo obuntuntu bw'ekikazi ennuguno y'ekikyala biki tubijjemu waliwo ensonga ng'ebyo byonna mulina obbivaako obwo bulito competitions bwe mulina ng'ebyo byonna mulina obbisaawa ebbali kubanga mulina kibakwatako leero kintuukako enkya kituuka ku mwana we ekitatuuka ku mwana we tuli kituuka ku muganda we ekitatuuka ku muganda we kijja tuuka ku maama we olina abakyala mu bulamu bwo eno ensonga ekukwatako muwoza minisikaati omwana omuto ticca gwe yakwatirira naye yamusikiriza muli balalu ekyo kizibu temuwaga bantu bakola bintu bibi kati katudde ku nsonga kati mbadduukiridde mu vidiyo tudde ku pointi ya watif omuntu azze ye bambi bamurepinze ebyaddala addusa agambeko ki ensi ye nti bakoze ki ne mukwata amayinja olwedda ali saadi sexual assault olaba baba tebakurepinze naye mu mutwe oba ogenda kufa obusungu nga just omuntu akumanyidde mu ngeri gyatalina kolaki kiina ttokya gye kikuwa tebakukutte kati olwo gwe bakutte so omuntu bamukutte azze adduka mu ngeri yonna omuntu gwe batokyarinze mentally tomunnyonnyola how to handle it lwaki tewakoze no muleka akikole mu ngeri ye gy'asobodde because tomanyi bwawulira tutandike okweteekangako mu bigere by'abantu tufune ku empathy Abannayuganda tuve mu ebyo ebintu bya competition tuve mu buteeyagaliza tetugenda kukulaakulana nga nsi nga tetunnatuuka kweyagala nga gwe munno waaba alinako waali gwe gy'otannatuuka ate owulira ng'ogenda kwetuga ogenda tuukawo ku time yo buli omu alina obudde bwe ekiri mu tulemesa okwebeererawo eyo nnugu eyo envy oba obujja bwe tulina kati watiifu ekituufu nazze nga mbadduukirira bankutte nga mutuula nga mwogera ebyo byonna bye mwayogedde mulowooza abetta baki bannange obwongo bw'omuntu mental health is very important to us lwakuba nti ffe abamu twagitegeera tukyali baana bato mwatuba nnyo amayinja emitima ne gikaluba so naye mwogera kitwaguma naye tekitegeeza tetuli bantu ebintu bye mukola abamu tuli bagumu abalala bajja kwetta tuyige okubeera kind. I'm begging you Ugandans, learn to be kind because mwali temumanyi nze omuntu atatera kwogera ne kubinkwatako ne banvuma ne bakomayo ne munjogerako kinsirika naye ne muteebuuza olaba nnavuddeyo ne wabawo bagamba mbu oyo anoonya mawulire twakinga noonya ng'ate mmwe eva abannoonya nze mbeewala nze saagala mawulire kenzi munnoonya emirundi emeka ab'amawulire nga saagala maze emyaka emeka nga sirinya mawulire saagala sigenjagala ekyo si kyekikulu nze ajasi bannange nze saagala kuyimba buyimbi nkwagala don't quote me wrong. I love my business. I love my job. Era ne kwolwo n'obusungu obuyitirivu naye mukamende nnyimbe kubanga ate waliwo abazze ng'ate bo tebabimanyi ebyo naye omulimu mujja gututamya bangi mwabatamya omulimu nze waliwo abantu bemmanyi ng'omulimu gwabatama nze temugenda guntamya kubanga simwe mwagundeetamu naye mulekeraawo okututokyaringa mental abamu tusobola okubigumira ne tubeerawo ne mutuleeta obukyayi n'otuka ekiseera nga si tukyayagala dde kuba tunulako abamawulire n'otuka ekiseera nga tuyagala kutunula kw'amawulire kubanga tubalabanga mwenna kyekimu n'otuka ekiseera nga abawagizi bonna obalaba kyekimu kumbe bambi si kyekimu mulimu abali kind
Era obwedda wamu comments zendaba ziri kind. Thank you so much for those ones who are kind. Because you never know. Yinza okuba nga nze nayogedde naye ng'ate comment ye eri kind. Waliwo omwana gwe baakutte ebya ddala ate emuzizaamu ki amaanyi. Tuyiga okuba kind. Tuyiga okufuna ku empathy. Omutima ogw'ekisa. Siri malayika. Don't get me wrong. I'm human. I'm imperfect. But I try as much as possible to be kind. To have empathy. Okuwulirirako omuntu pain ye yadde sinnagiyitamu. Tubeereko n'ak'obuntu. Humanity. Siri political. Sirina hate ku mutima. Era nze sirina muntu gwe hatinga. Kyebabalimba. Mariam. Nina omuntu gwe hatinga. Osinze Katonda. Manye ekyange kijja kujja ewange. Ate n'ekya Mariam kigendagenda wa Mariam. Ekya Kezi kijja ewa Kezi. N'ekikyo kijja. Saba, kola, kirinde. Tofuna bufunyi bukyayi kubatuuse. Atuuse naye olugendo lwo lubaddewo. So gweoyagala abeere ku lugendo paka nga talina kyafunamu. Ate bwe tutuuka ku lugendo bwe tuba tutandika ne mugamba nange bambi you make it. Then when we do, you somehow grow hate. Stop. Twekulaakulanye. Tweyagale. Twewagire. Kale ne woba tonjagala. Ne woba toyagala muziki wange. Ne woba tomanyi nga muyimbi. Bw'owulira ekinkutteko ng'ekyo ak'obuntu. Bijjeemu politics, bijjeemu gwowagira, bijjeemu si buli kimu kiri political. Waliwo ebintu ebimu, waliwo abantu nga ffe nga tetumanyi bintu bya politics. So ffenna temuyinza kulowooza nti tulowooza nga mmwe. Goyinza okuba kyolowooza naye ng'ate nze zize kwogera ate ebya ddala kuyamba muntu atasobola kwogera. Nze mmanyi bakyala bannange batya okwogera. Nakirabye lwaki batya okwogera. So please, I'm requesting my beautiful country that I love so much. Everything I have, nkikoledde mwene ensi. Buli kimu kye nnina. Mwe mumpagidde. Kikoleredde naye ate era mwe mumpagidde. Mwene ensi. So njagala ate namwe mbaagaliza nga munjagaliza. Naye tuyiga okubeerako n'ekisa. Tomanyi kisa kyo oba kigambo kyo kirungi bwe kiyinza kutaasa muntu. Buli omu alina burdens ze zaakaalinga. Naawe oyina nange nnina z'otamanyi. So tokuba mayinja ng'akuba ekiti. Tuli bantu. Yadde mutulaba ku stage awo eddakiika 13 oba 3 oba essaawa 2 oba n'olaba vidiyo tekitegeeza nti omanyi. Olina nange byempitamu by'otakola ki? Yes, be kind. Tomanyi nsonga lwaki nayogera. Tomanyi nsonga lwaki kiri personal. Maybe one day you will know. But for now, just be kind. Muyiga okubeera ab'ekisanze ekyo kyensaba ensi yaffe. Leero kyensaba. Era kyentaddeko nnyo essira leero. Mukama atukwateko ku mitima. Tuyiga okubeera ab'ekisa because tugenda ne mulaba abantu ennaku ezimu abantu beekolaakola ebintu ne mugamba abantu balaluse. Tebali okay. Mubakuba nnyama njani batuka ekiseera nga takyalina kyalivingira for. Let us enjoy our country in peace. Tukimanyi tetuli bulungi nnyo aye ate tuli balamu. Tetunnafa. So that means tukyalina purpose ku nsi. Tetwekuba mayinja. Olina ebizibu byo, olina by'odiringa nabyo bye simanyi, nange nina by'odiringa nabyo by'otamanyi. Nze nzija ku stage nku entertaining. Obeere happy. Lwaki ate gunkuba amayinja? So you say you people love us because we make you happy. Please try and be considerate. That's all we ask from you. Be kind. That's all. Leero nze kyenja mbadde njagala okwogera. Bwe nayogera nze sayina incident yagenda ku poliisi. Ekyo sakirinaako muntu. Because nali ngenzeeko ku poliisi. Ne siwangula. Ate nga nalina okuwangula. If you know what I mean. So, ku luno saatawaanya genda kuki? Ku poliisi. Nakozeseza social media. Platform yange ennyini gye nkoleredde okuli abantu bange bendowooza abajja okufaayo. So, ekyo kyennyini era kye nanyonyodde n'omukulu, Mr. Tom, wa CID.
namuga yambuziza nti lwaki tewajja wano engamba ne mu incident yange gisinza kuba wano timunange sinnafunako mukisa n'abantu a police sifunangako justice ku police nangamba ekyo kikyamu era njagala okugamba kigenda kutereera nenjogerawo n'omuntu aŋŋamba nti no this time you get justice I promise you era kyovulayo gwe neesize because yatunudde mu maaso gange naŋŋamba no that is wrong you should get justice this time so I trust him I trust he's doing the right thing so yensonga lwaki saakola ki kubanga nze sifunangako justice nangenze ku police era nakinyonnyodde era omwami n'agamba kikyamu ekyo nangamba era bwe kibajja ekiri tugenda kukirwanyisa okubanga kikola ki kikoma nze honestly tekintuukangako ate era nja kunnyonnyola lwaki nze okuva we natandika okuyimba nali muzini nga sinayimba saali muntu wa nesaawa eno siri muntu we tumala okukola netwesanga netunyumya eyo kibeerawo ng'omuntu maze omukola ki omutegeera n'ekirala saasabako favors nga naye giba mitwalo 2 Washington gyansabye endagenda mu bbaala nga noonye nzikole nzireete nzimukole ki zimuwe so omuntu w'omusasula sometimes weewala ezo favors z'abakola ki ate nange nsetinga nnyo boundaries ndi mukazi mukambwe era abantu abakola nange bakimanyi uyu muntu mulungi nnyo netoyinza mukwatako toyinza kukola kino naye kubanga nsetinga boundaries zange ki clear ekyo kyekinyambako oluusi ne boundaries ozisetinga nti mukwano tuli mu kuyimba tuli mu studio naye toyinza kuntunulira bwotyo toyinza kwogera nange bwotyo oluusi nakyo ekyo kiyamba okulanga ekika ky'omusajja kyo kimanyi omukazi wa musajja simanyi mwakijjawa naye bwe mutwe muli so oba olina okweyamba omuntu n'omulaga sinze nze saagala njagala kukola sekyo nakyo kikuyambako naye era waliyo abapasistinga ne baagala okukwatirira ne baagala okukola kati olina okubeera nga feesi yo bw'ogamba nno kubanga abakyala abamu bwe tuba tugamba nyagama naawe lekerawo okuzannya nange tukole nze siri bwentyo kugamba ssebo tontunulira bwotyo amagulu go sitole kinaga totunula amagulu gange si kyekyo kyinza okukola kati bw'owulira tooni yange omusajja bonna bamanyi mumanyi abasajja baba bamanyi nti onaayagala mukwana ono tayagala bw'owulira tooni yange you back off kati ekyo nakyo kikuyambako ekyokubiri bw'olaba alemeddeko ng'oyo omuta toddayo kukola naye ng'ogenda producer omulala kireme kuteeka mu position nga lumu tolina muntu yenna oli wekka then ekirala sirinnyangako mu studio bw'omu ekyo tekibeerangawo kubanga nze seesiga abasajja munansonyiwa byempulidde bingi byendabye mbirabe nga bwe nkugambye mukwano one day you will understand naye nze seesiga basajja ate kati omusajja ne bagamba tica yatutte omwana mu toilet n'amukwatirira tica omwana w'emyaka emeka temwesigika olina okubeera nga oli protective kubanga owesatu wamulabyeko ki ate nze alina amabeere okitegedde obwo obusonga obutono ne mukwata ente who does that okitegeera so for me to elaborate don't trust men naye bagamba nti anko mubirabye ba anko bye bakola n'ogezaako n'okunnyonnyola mami n'agamba tawaana okukyogerako yagala kuwayiriza kojjaawo ne ba anko temubeesiga nnyo ne ba anti temubeesiga nnyo just abantu tubeere careful n'abaana baffe betulekera kubanga omwana mulekera omuntu ng'olekawo n'abantu abalala obateekawo kamera bw'oba osobola kansooke mbabuuze ne gwe ba raping alina okuba nga yasetinze dda kamera ye mwe bantu mmwe mulina okuuza ebyo kye nnabagambye mubeere sensitive kati gwe ba rapinze eyo alina okuba nga yagiteze kamera because akimanyi bagenda kunrapingira wali exactly obeera ogitegese so no there is no evidence to assault okujjako nga obadde mu nnyumba yo nga muli mu kamera so tekyetaaga evidence omukyala nga nze bwe nzija ate check-up nze gwe nakugambye nti ate abadde raped era temuwulira so olumu kansooke mbuze obadde wano ne clarifying ne ngamba no I wasn't raped I've never been raped naye era gwe nakyo oyagala abawagizi basigaze ekibanyumira let's not justice ewange already nze nganze ngenda kugifuna because
nze n'okubanga natudde n'omwami oyo head of CID n'atuula nange time gye yampadde n'apologizinga n'angamba agenda kulwanisa okulaba n'angamba ngenda kulwana okulaba nga abakazi nandetera omukyala naye nga akola mu department eyo n'amunkwasa n'engamba tugenda naffe kulwana kati kunoonya victims ngenda kitekinga on not politically as a human tunoonye humans tunoonye victims ng'omuntu eyawulidde obubi just nga tebannankwata nakunkwata just omuntu okunkwata ku mubiri gwange gwatalina kwata nga sitoweereddwa lukusa concept. So justice yange is omwami yaŋŋambye tugenda kukirwanyisa ffenna nange nga kwenda tugenda kwegata n'omukyala tukirwanyise ate n'oyo omwami bagenda munoonya bagenda genda yewe naye aweeyo statement ye bamundeetera atuule kubanga nze simwetaaga ku mawulire amawulire si kyekikulu yagala atuule mu maaso gange ambuulire lwaki alowooza kituufu. That's it. Tubeere mu mwoyo bidi ey'okulwanyisa sexual harassment. Natukirwanyisa. Yes, kibakwatako. Yes, I know, but I know, I understand that. Nkimanyi n'abalenzi baba harassing us, so I'm not taking that away. Yampadde ekitiibwa n'ambuuza what and how I want this to be handled. Era ne mugamba how exactly I want it to be handled, not publicly. Let it be private, because siri wano kutula families mitima. Siri wano kwonoona amannya g'abantu. I'm simply here tubula n'erinnya ly'omuntu saalyonoona kubanga sigamba nti muwagira obutwonoonebwa kuba ntakideserving of course. But ayina abaana, ayina abakyala, ayina abantu ate abamulaba. Most of the times abantu abakuli okumpi kubeera close to us babasembayo okumanya monster mu muntu. Taata otoyinza mumanya nti rapist ate ate wandiitaze kumumanyira ku TV wandyagadde ekyo sebo. Nze nyina muganda wange omulenzi siyinza kukyagala bamulangire lwa rape bwe ku TV lwakiri ate omuntu ajja nanziza ebbali nangamba muganda we yakoze ki nfe ne tukyandolinga nga ki nga family okutamwanika ate ekyo si ye muntu gwe njagala okubanga we nabagambye nyina ekisa. So yadde ate era nakusizibwa nyina ate okubeera n'ekisa kubali abafamile ye abatamwanyi mizeeki. Kati again amba nnyonnyola ekintu I know most of you, I don't know how you handle your business. Muri okutuula wano ne mwogera ku ssente mekazi babasasula na mekazi batabasasula. But for me ekyo sigenda kikola. Ekyo kiri private kya business. Also another thing. Gwe ng'owamawulire oba K-Zone ayinza okujja nanneegayirira ne mukolera obwereere. Naakavako sigenda kukikola. Naakava okukola ekivvulu kya mukwano gwange Aziz Jojuzi Aziz Azion. Yes. Kuweerere. Nga omuntu omuyimbi n'owagira muyimbi ki munno akole ku ssente naawe ojja mwetaaga kuwagire okole ku ki omanyi mu business tuba twetaaga collaboration ffenna okukola ssente. Kati ate waliwo agenda okujja mugambe otampa milioni 10 awo wennyini ku tavana ate era we nayimbira Aziz obwereere ng'ate bo we batampa milioni 10 sigenda kola ki. So business is relationship. So kisinzira tukolagana tutya. I could ask for 20 million, I could ask for nothing. Contacting angako naye abantu ba contacting. It was concerned nambuuzaako if I'm okay, if everything is okay, nennyonnyola that it was it. It showed concern and I appreciated it. Emabega kaawo abantu najjekimba amawulire n'abantu bonna ab'enjawulo tuwulira nti wayawukana ne management. Abantu ne batavaayo n'otavaayo kulaga wa watuufu wapya woli apart from social media handles numbers n'esigala basobola okufuna buke ki ekikolwa ne management era management egayeewa. Management yange nkadde nagikola twali tugenda myaka 9. It was a beautiful relationship that twalina eya business. But buli kimu kimala ne kiendinga. Buli kitandika kinako kikoma. So ne tukoma awo ne tutuula ku table ne tudecide nga buli omu akole ki akwate ekkubo lye mu bulungi respectfully ne neeyongerayo. Management yange kati empya same team weeri nga bwe yali teyakyuka ye yekka
yeyavaako nga main manager. So team yonna yasigala yeemu. So tewali management ndala. I have a beautiful team and I'm not looking for another management. For now, till further notice.